ate bwe tuba tuli mu kisibo tekitegeeza butakola, tekitegeeza era n'amakulu g'okusiiba okuvaayo bulungi kwe kusigala ng'okola bye badde okola, so si kwebaka. Ebimu ku bijjayo amakulu g'okusiiba kusigala ng'opatikana. Abamu afunira ddala na liivu, bamula subuhi n'akuba otulo mpaka ku dhuhuri n'atuddamu, kati kwasiti ne yeebuzaabuza okusibuka nga tekutuuse. Obanga oli muzannyi wa mupiira mu kisibo gusambe, ku lwaki bw'osigala ng'okola emirimu gy'obadde okola kikuleetera okuba nti omubiri ogukaka nnyo, amakulu g'okusiba ne gavaayo bulungi, n'oyokyayokya ebitasaanira mu mubiri. Kyova olaba ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mulamanza ne jihaadi yazirwananga, teyayimirizanga mirimu gye sallallahu alaihi wasallam, teyayimirizanga mirimu, programu nga bwe badde etambula tekwatako. Lamanzani yegendako nasigala nga kola mirimu ki. Amakulu g'okusiiba okuvaayo bulungi sigala ng'okakalukana, omubiri oyongere ogukuluusanya, tugende okuva mu general cleaning ey'omubiri ng'okiriniza ekitundutundu kinene okwetegekera ate omwaka oguddako inshallah. Anti toyinza geraageranya ibada ya sunna ku ya farada. Eya farada eri waggulu nnyo, eya farada hijja eri waggulu, togigeraageranya na umura ya sunna. Ate era ne bw'okola hijja era mubaamu ne umura munda, kubanga bw'okola hijja okola nekiki ne umura. Kati zitereke okole hijja ne umura, then eyo mu maaso waliba ofunyeyo okuzaaki za umura, oliddayo n'okola umura. Bannange Allah wabanga akuwaddeyo kasente nga si kakunoonyeza mu kiwatu nga mazina, toyisangawo omwaka nga tutuseko ku nnyumba ya Allah. Okabanga nga olina ka bizinesi wosobola okusokoola obukadde obuwera, ka bizinesi ne katalabikamu nnyo bituli, toyizanga omwaka nga tutuse ku nnyumba ya Allah. Then ate bwe zibanga bwe ziri nnyo ate oddayo nnyo buli mwezi, ate nakyo si kirungi. Allah yatonda omwana Adamu ng'ekitubo kimanyiza ennyo amaaso, kigwa ebbeeyi. Era kyova olaba oyo omukyala gw'olina ewaka y'omu ku bakyala abalagavu mu nsi yonna, naye tokyamulaba. Ku lwaki? Anti buli kanaku omutunulako. Oyo gw'olina bano bagamba nti nze Allah nampa oyo duniya mba ngimaze, naye gw'olabira ddala ng'eyatomera. Lwaki? Anti omulaba omwaka ne gugwa wali n'omulala. Naye ekituufu mukyala mulungi. Kati bwe butonde bw'omwana Adamu, bw'oddira ennyo ku kaaba eyo n'ogendayo emirundi mingi mu mwezi guno, mwezi guli, ojja nakutandika okukolerayo amazambi ng'ofudde ebbeeyi. Kulla shay'in idha kathura rakhusa illa al-adabu wal ilm. Buli kintu kyonna bwe kisukka obungi kifuuka layisi, okujjako ebintu ebi byo tebigwa bbeeyi. Kulla shay'in idha kathura rakhusa. Buli kintu kyonna bwe kisukka ennyo kifuuka layisi, kigwamu ebbeeyi, okujjako irimu n'empisa. Era tuyinza gamba nti irimu yamusukka kati akyana makulu. Ekisoboka irimu gyekuma okuba ennyingi era ebeera ya bbeeyi n'empisa. Naye ebisigadde byonna kasita bisuuka obungi. Tuli ffenna kati ogendagenda ennyaawo mu kafaako, beba osanga ali avuma abantu, ali mu kugeya, atudde wano kaaba eri wali ali mu kuzannya geemu ku matatu ku simu. Kaaba muli mu maaso alinda magalibi waisha, ali ku simu yazannya matatu. Naye gwe kati nga bakuwadde omukisa n'otulawo nga kaaba ogiraba, osobola okukola ebyo? Kuddinganayo nnyo mirundi mingi ekyo. Obanga ziri awo ez'okuddingana wa abalala batannagenda. Wakuba nno famire yo yennyini tebannagenda. Osanga oli akagenda emirundi 2, nnyina tagendanga, kyokka anyumya mu bantu. Nogalaba nnoono.
yakagenda emirundi 2 kitawe tagenda kati 2 gonna gaki sawalla tusaasire esembayo agamba era Imaam musaba okunjawulira wakati w'emikolo gya hijja n'egya umra. Emikolo gya hijja gitwala 1 week, emikolo gya umra gitwala 1 hour. Njawulo nnene nnyo eringa mashariki ne magharibi. Wakati wa mashariki ne magharibi, wakati wa umra ne hijja, umra etwala 1 hour. Olite ate hijja etwala 1 week. Hijja ine ebifo bye musulamu Muzdalifa, Mina, mugenda Arafa, izo nsenyi ziriyo malungu. Owa umra alina kwetolola Kaaba ne Safa ne Marwa na kujja konviri nga umre wedde okujjako enviri ibada nkulu wano waffe tuzijjako malidadi. Mikolo gya hijja ne umre ba ibada. Lwaki okujjako enviri kikulu? Abantu abo abeeru bantu bakwagala nviri, tebalinga ffe bakaddugala. Mu bantu abeeru enviri kikulu, rijalan wa nisa, abaami n'abakyala n'obuto enviri kikulu era bazirabirira abaami n'abakyala. Era abantu abeeru tebalinga ffe sabuni anaba mu nviri ku musajja sabuni mulala n'okusikini kuno mulala. Nze kasi onfunira sita mba mmaze, ye n'ofuna owa bbulu. Naye bali bannaffe owa nviiri ndala, ow'omu feesi mulala, niyoweeno muki ow'enviiri naggwawo mu kifuga ekiro nga mugenda mumunoonya mu supermarket. Kati Allah n'ayagala bamulage nti bagonze n'enviiri ze baagala bazigyeko. Laqad sadaka Allahu rasulahu ru'ya bilhaq latadkhulunna almasjida alharama insha Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Muhalliqina ru'usakum, emitwe mugenda kugikarakata, wa muqassirin alaja tolako. Kubanga bantu bakwagala kiki? Era bw'otunulira abaswayiri abatulimu ng'omusayi beeri ku kosti bajjukira babagatta eri mu Warabu, bebale n'ennazi n'asiga mu nviiri ennazi ffe tubisiigamu. Aba asika akasayi kabajajaabe, nvuko omuswayiri aba n'ennazi eyo gyasiimula muno, nze nga ngisiigamu gyagazaanye. Tubifena n'ayagala bamulage nti okumanya tukugyemulukukidde n'enviiri ze tulabirira ze twagala tuzikoze eki? Wava okujjako enviiri mu ibada ya hijja ne umra, kubanga bali bannaffe bo bazikola ki? Baagala nnyo enviiri. Naye ne wano waffe bwe kyali era ng'edda okumwa omutwe obaga w'omutwe omumwe eyalidde eki nga bakuyimba mu luyimba. Naye emirembe gwakyusa omulundi ogwo. Kati okumwako omutwe ibada gyezimu ku omuntu okulabika obulungi. Era ne bayinza okugaa nti kulagirira ekinyozi gyali obadde ki? Ffe twakulira ng'okulaba ima oli musibe, abasibe bamwanga enankani oba bafiiriddwa nga bakuyimba buli ogenda okuyita mu kibuga bagenda kuyimba. Era bwebolaba ku vidiyo z'edda abasajja b'edda nviri bwe ziti, naye obaani yabireeta ebyokukalakata akabumba. Omulenzi agenda mu saluni emirundi 3 mu wiiki, 3 mu wiiki. Bwegenda olabe ku vidiyo ez'enkadde awo olabe. Naye tekina buzibu lwakuba eri yeba ibada. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum.